mbadde nkyaliko wano mu takisi katono naye akoona ku lugolima ayiwa obugolima jagadde okutangazaako ko waliwo obukulu bamuyita Frank yeyabuuzizza n'agamba ekigambo kino kasawo kyava ku ki kyava ku kiddala lwaki bagamba nti Waliggo agenda kunyonyola enjogera eno kwe yava Waliggo edda ennyo eyo ku kyalo ekiyitibwa Kasawo kiri eyo ewasa Kiboobo mu Kyaggwe waliko omusajja nga bamuyita Waliggo olw'okuba yali mukukunavu nga mutaka waayo nnyo abantu bamumanyi bonna ng'abeera Kasawo nga bwe baba balagirira omuntu bagamba nti genda ewa Waliggo ewa Kasawo kati wewava enjogera egamba nti okukwata muka Waliggo akaki akasawo omuntu akugamba kwata muka Waliggo ayinza okuba akugamba nti kwata mu kasawo oddemu ensimbi ate omuweezo ono yennono y'ekigambo ekyo oba ekisoko ekitera okukozesebwa ennyo okukwata muka Waliggo ansuubire nti okitegedde bulungi kati